the one ye yali ali timu Namere ng'agamba nti ono omukyala Nalubowa ye Nalubowa andi gwe wali ku side ya Namere era nagamba ndi timu Namere era we yafunye wa minister Kayunga negamba ndi timu Nakwedde katoba wakibalo otya nenzije eno Makindye negamba ndi timu oli awo wabira Mulyanyama andi oyo ye kyamwe tabanjaji Mulyanyama ali wali yeyagala watambula tava ku kantini yeyagala yagenda kulya wano wini wafuna ya Namere ate tukyawininga nnyo mukyawininga je n'omuwozi mwamukubye omupiira ate tunakuba mupiira Namere tiimu Namere ya bukodyo bwebe tunudde e Kampala tunula ku lw'ebbombo gyebeeraga n'amanya alaze mangi namulabyeko nina akatambike namulabye mu parliament ng'ayina minisita bwali mu kulwanagana naye balwana wamusikako ebipapula bwamunyola Namere okulwana era alina ne gwe yakubye ebikompola ku TV Nkerettanyi yabadde amusi bwatyo ani Mulyanyama bamuteekako amazzi lwaki oyagala nnyo violence kuba yakabya Mulyanyama amazzi Mulyanyama ne bamuteekako n'eccupa kati n'Enkerettanyi naye babadde bamukubye Nkerettanyi nabagamba nti mu babaka ba parliament mu babaka abali mu National Unity Platform abo 47 45 ku bo ba NRM ne muwakana Muhoozi Nkerettanyi bwe yakutte akazindalo nga banominating aba speaker ba parliament nga yabadde speaker yaleese erinnya lya Nsodo kati bwe yamaliriza oddireeta n'alyoka ava ebbali n'abagamba mbuze nabadde kakodyo nga ndi ku byange nga bwe yakakola ddi mbu ne Betty Nambooze naye yanominatinga Moses Ali abaakaleese babadde baagala kutaasa Nkerettanyi naye Nkerettanyi kyebadde akola kye kituufu era ekyo kyali ngali mu tiimu eyo atulaze awatuufu waali yensonga lwaki walabye nga Namere amukubira ddala amukubira bumalirivu ng'akuba waabo andi yamugambye gwe olina emisango nanga nti ate naawe oli mubbi naye Namere namulabye alwalira parliament ngamba nawana Namere yali asaana kubeera mu National Unity Platform karakita ya National Unity Platform naye kati olaba Muhoozi obukodyo bwajja nabwo nti kati ayagala ng'eno mu ttiimu ye bw'oba toli wuwe waakiri oba ne karakita efaanana ey'abeeri olowooza ki ekyawesezza Namere obwa minisita ng'ate twamulabye asikaaga n'ogundi ayina olutalo ne sayidi n'ebigambo bye yasooka olinga atamanyi Namere badde tomugoberera Namere bwe yajja ku bubaka bwa paalamenti nga bamubbye akalulu yakugamba nti waliwo amaanyi agalagidde likawunti yeebeewo era n'ebaawo likawunti bwe yaliiwo Namere n'awangula bw'amala okuwangula ne bawaaba omusango ogwasooka ne basindikayo Kinobe omumanyi nti yali yeesimbyewo ku bubaka bwa paalamenti ku kadi ya NRM Namere n'atuuka eyo n'abavuluga bamuyizzi n'omusango ne baguddukamu n'agusala nga Namere aguwangudde ne beeyongerayo bwe beeyongerayo Museveni bwe yagenda e Masaka yayogera bigambo ki ku Namere yamwebaza okulwanira obuwanguzi naye omulamuzi baga yagusala mancho box obumba aleeta bumenyefu bakola batya olw'okuba amaanyi gali gazze nze najja wano ne mbagamba nti omusango gw'omulamuzi oyo yennyini ogwa Namere okimanyi nti omulamuzi oyo ye yagaana okuddamu okubala obululu bwa Nkerettanyi kituufu okimanyi nti omulamuzi oyo ne taata wa Namere okimanyi nti omulamuzi oyo ye yagaana okuddamu okubala obululu bwa Ssewungu bw'agaana okuddamu okubala obwa Ssewungu yali mutuufu n'agaana okuddamu okubala obwa Nkerettanyi n'aba mutuufu naawe obwa Namere n'aba mukyamu kiddamu ku kibuuzo kye ntera okubuuza abantu bulijjo liifiri asaliriza ddi manyi waffe twamuyitanga liifiri asaliriza ddi manyi gwe otera okumbuuza ebibuuzo kati nange leka mbikubuuzeeko liifiri asaliriza ddi wali yali mutuufu mu byonna liifiri asaliriza omulundi gumu gwokka mu mupiira ddi nga decision gyawadde ekunyigiriza kasita agamba nti bw'oteeba ggoolo nga Diego Maradona bwe yagiteeba n'omukono liifiri bw'agikuwa aba tasaliriza nga yiyo bw'agikuwa
nga Diego Maradona ateebyegwe aba asaliriza. Bw'agikuwa nga Diego Maradona wuwo aba tasaliriza. Aba in favor of you. So the referee is only right where he is in your favor. Nti kati wano bw'agaana naye ffe twatulira decisions ezo ne tuzisoma. Decision gye basinziirako ya mulamuzi Kibuuka. Yali mu musango ogwangoma Njime ne Winnie Byanyima. Kwolwo ku bubokisi 6 kwaliko bubokisi 42 nga bwonna siruzi nkutufu. Mu budde obwo omubbi bwe yamalanga okubba nga yakutulanga siruzi ku bubokisi n'ayongeramu obululu. Kati omulamuzi Kibuuka Musoke najja ne solution. Bano abamenya obubokisi ne bongeramu obululu mbalemesa ntya okujja bakireiminga obuwanguzi bwabwe. So n'agaana okuddamu okubala obululu kubanga obubokisi 42 ku bubokisi 6 bwali bumenyefu. Era teyagamba nti bwe kubanga kuliko akabokisi akamenyefu tetuddamu kubala. Kati bano abasinga baali bakitwala nti ensalawo y'omulamuzi Kibuuka egamba nti ku bokisi ne bwe tusangako kamu nga katuutufu tetuddamu kubala. Kati bo kye bakola bwe bamala okukubba wano ne bagulirira omuntu n'agenda akutula obubokisi. Era woolabira nti bano bagulirira bugulirizi oli akutula obubokisi kubanga kati bano bo tebongeramu, bano bakubbira ku mpapula ng'ekiri mu bokisi kirala. Kati nga bw'onaddamu okubala ebiri mu bokisi ojja kuba obakwata. Kati ne bagulirira amenya akabokisi. Njagala otunuulire enkerettanyi nga baleeta obubokisi obwo omutima gwali tegumuliimu. Ng'agamba babubalira bwe bati. Ng'alaba baleeta obubokisi nga buli kabokisi ke baleeta tekuli kakutufu. Era yennyini yayogera mu bigambo bye mba ndi awo nga baleeseyo akakutufu ne ngamba nti kati ekikoowo yali assa kyaki ng'amanyi be baalangiridde bye yali yafunye. Yali amanyi ekiri eri. Yali amanyi ekiri mu kabokisi. Y'omu ne mubaka wange Sewungu. Sempijja ng'amanyi yalina mangi nkeresanyi n'amusinga wano. Sempijja amayisi na ssente. Waliwo buli kimu bitakola. Mu nnaku mu ssaawa 24 mulimu essaawa emu nga si yiyo. Katoko nga basikategedde. Sijja bye balina amaanyi. Mu ssaawa 24 ne oba olina zonna 2 mwezi mulimu essaawa emu nga siki. Wadde omukulu yafunye obwa minisita anaawuna General Muhoozi kuba General Muhoozi yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti Kabanda mu assistant yafunye obwa minisita naye Kabanda amaanyi g'ayina asinga ne ba minisita. Ate bwe twogerera ssaawa eno nti ate waliwo be badde obwa minisita bwe bagenda okugjayo General Muhoozi amaanyi agataddewo era Nameere bagamba ayinza obutawona. Andi kati kye twogerako kitono nnyo. Byaruhanga Moses omumanyi? Mumanyi. Yali abaddeko minisita mu gavumenti ya Museveni. Waliwo amusinga amaanyi mu gavumenti ya Museveni. Asalawo. Mumanyi. Kati emabega w'entimbe waliyo abantu bangi abasinga amaanyi abo boolaba ku lutimbe nga bakola ebyo bakola. Nze ndi wano nze gw'otadde wano ku seeti era nze gwe balaba nga njogera. Naye mabega w'olutimbe waliyo abasinga okwogera bangi. Nze nina mukisa nti nze gw'otadde wano. Ate n'ekirala nina mukisa nti mbaddewo. Bw'oleeta byafaayo mbimanyi. Ate ebintu mbigobera. Omutwe gwange si mboga. Nze buli wamu ngobererawo. Nina akawunti ku TikTok, nina akawunti ku Instagram, nina akawunti ku Facebook. Neyo gy'omanyi nti siriiyo. Mbaayo nzigenda biki bye mukolamu abavubuka. Biki bye tambuliramu. Abasinga bagamba ekintu kye baakoze ne bawa Nameere ekifo ne bawa Balyomoosi ekifo kyabadde kyakuswaza General Muhoozi. Tebakufera. Muhoozi mu cabinet yasinzamu ababaka abangi. Ne mu parliament yasinzamu ababaka abangi. Kati kujjako Muhoozi ng'anaaba Wattama. Anti luli wankyaza wano ne baŋŋamba bunoonya sympathy ku Muhoozi. Naye nze sinoonya sympathy ku Muhoozi, nze tunula ku ggulu. Nze ku nsi kuno mbaddeko. Era mbimanyi. Mukwano gwange bamuyita Dr. Adam Kimala. Yawandiika ebitabo 2 bye njagala onoonye nnyo bisome. Ekimu bakiyita Buganda gye twasubwa. Ekyokubiri bakiyita Bajjanga Abasaaga. Kati njagala onoonye ekitabo kye bayita Bajjanga Abasaaga. Kiri mu Luganda
okisome olabe bani bayogerako abajjanga abasaaga era omanye we batuuse bali kuki bajjanga abasaaga yali ategeeza ojja kumala kukisoma saagala njagala ekitabo ekyo kigule okisome kigule $10,000 bana abali baagala kumanya nabo bakigule bakisome yakiwandika yawandika kitabo ekyo kufuna ssente n'akiteekamu amagezi ge kati fe abawandiisi b'ebitabo tetukkirizibwa kujjayo ebyo biri mu bitabo wabula tukkirizibwa okukubagulizaako tukutikolinge tukunyonyogere osobole okusoma ekitabo kiri ongambe gye Muhoozi mu kaseera kamwe yasinga ababaka Mugundi yasinga baminisita Muhoozi asinza ababaka mu gavumenti asinza ababaka mu paalamenti eya NRM asinza ababaka ku ludda lwa NUP asinza ababaka mu ba independents asinza baminisita mu kabineti ya Museveni tawambye NRM tannagiwamba naye yeteekateeka kati embeera nga bweri if things remain constant anamalako gagoolaba ebintu nze kati olw'okuba Muhoozi simwagala kubeera president sikyalina muntu yenna gwe ntunuuliddeyo yekka gwe ŋŋamba nti mukama waffe katonda waffe mwami Museveni emyaka gy'atukulembedde 5 mingi nnyo bwe tuba nga tulina kye twasobya tukusaba otusonyiwe otuddiremu totwongerako Muhoozi totwongerako Muhoozi anti linnya lye litegeeza kuwoolera ggwanga ajja kuwoolera Museveni abimanyi bingi naye mwe abasinga mumutunuulira era nakikugamba ne luli nti Muhoozi tomuyita musiru wamulabe Museveni ng'alayira ebyo nabyogera nga Museveni tanaba kulayira wamulabe Museveni ng'alayira ekyambalo kye yakubye wadde okiraba ekyamagye naye ng'ate kya mikolo wamulabye babadde ayimiridde wamulabye nga instruments of power bwe baziwa Muhoozi azikwasa Museveni nga bamala ziwa Museveni ng'azikwasa Muhoozi ekyo kisomamu ki nga Kyagulanyi akubye balida b'opposition bonna abadde mu Uganda kati wakyali n'omu naye ne Uganda n'agiddukamu n'agenda mu America olaba wani agenda okulwanyisa Muhoozi amusuule ani mumenye nti Jeno gundi Jeno tafiira atakyasobola nagoba mbaata Jeno tafiira ayinza ogamba nti bakuwe $10,000 ne bagikuwa ng'ani gwagamba mbule n'alagira ani bw'aba tafiira n'akuwa $10,000 agenda bagamba ku apartments we buli obuli entinda gyagamba nti bakuwe naye mu gavumenti ayinza kulagira nti bakuwe musiringi 2,000 n'ozifuna byogera ndabanga atidde nnyo Muhoozi simutya njogera mazima nze nkulaga ekiri mu maaso nze bwe nkulaga ekkuba erigenda emugamba sikugambye nti sigenda kukimira mazzi Jeno Muhoozi ntasobola tereza ggwanga lino kuba tulaba abadde batakwatwako ate yatandika agenda kulyonoona bwonoonyi kyekikulu obukulembeze bwe bujja kuba bubi nnyo nga bwalaba Idi Amin Dada naye bubaamu ebirungi sajja bbi teribula kalungi kaalyo buli awali ekibi wabaawo ekirungi na buli awali ekirungi wabaawo ekibi Jeno Muhoozi alina kirungi ki ate alina kibi ki ku ssaawa eno nga bw'omutunuulira kati oyinza obutamulabako kirungi okusinziira ku ludda lw'oyimiriddeko ate era oyinza obutamulabako kibi okusinziira ku ludda lw'oyimiriddeko ekyo ekibuuzo bw'okibuuza Kabanda tajja kulaga kibi yadde eki ekibuuzo bw'okibuuza Bobi Wine tajja kulaga kirungi yadde ekimu naye nga ku byombi Muhoozi alinako alina ebirungi alina n'ebibi bye naye ffe tutunula mu maaso ne tulaba mu maaso g'eggwanga lino nti nga Museveni yakava mu bukulembeze emyaka 5 bw'oteekawo Muhoozi n'akulembera ensi eno kigenda kutereeza nsi oba kigenda kutabangula mirembe nti abantu bagenda kwongera okwennyikaala abantu bagenda okutunuulira nga ggwe naddala abakyawa obufuzi obw'ensikirano nga ggwe abakakatikako obukulembeze bwo obw'ensikirano nga ggwe alowooza nti ensi eno gifudde makaago bagikulembere n'ekyo abalwanyisa obukulembeze bwo bajja kweyongera okuba abangi ekibi mwami Museveni kati gye tuwunzika ng'agenda okuweza emyaka 5 ng'akulembera eggwanga abaali abalabe be baafudde emikwano gye fe abaali emikwano gye n'atusa ku ludda lw'abalabe be bano batimaawo balwanyisa Museveni emyaka 25 ku myaka 4 gy'akafuga eggwanga lino batabuse n'embidde amugamba fuluma mu DP tajja kumusobola kubanga Mbidde ye yamuleeta bwe yali amuleeta Mbidde bwe yali aleeta Mao yamuleesa Nugu bwe yali aleeta Mao yamuleesa Nugu kati mu kuba nti yamuleesa Nugu yamulaga
buli kafo buli kati buli kasekeso buli katundu buli kikyalina okukola. Kati Mao n'abanga n'ebyama bya DP byonna abimanyi. Yabitunda dda. Mwami Museveni byonna abirina. Kyekifaanana nga ku mukazi akukyayi bw'aba akuleetera abantu bakwogereko ababuulira ne byokola mu kisenge kyo ne yeerabira nti bujja ku kyenkya ng'akomyewo ewuwo. Kati ate enkeera bwadde ewuwo ng'abalabe bo yabalaga byonna ebikukwatako aba yakunafuya. Yababuulira n'obabuulira nga bw'otamalaako mu kisenge, n'ababuulira n'obabuulira nga bweweesenera enva, n'ababuulira n'obabuulira nga bw'ogolokoka ekiro n'owuuna, n'ababuulira n'obabuulira nga bw'olina akasabo akatono mu nnyumba yo. Kati yakunafuya byaggwa. Kati otasobola ate kudda n'akulwanyisa. Saawa eno nina gwe nalabye bakola opinion polls nga bagamba nti saawa eno bw'oteeka ku minzaani ne Kasuku yakyogeddeko oyo namulabye n'abalala bangi nga baga nti bw'oteekawo minzaani President Museveni n'omusimbawo ne Gen Muhoozi awangula, Bobi Wine n'omusimbawo ne Gen Muhoozi awangula okusinziira ku kitambula nga baga bino byonna byaleese n'akwata Anita Amuru byonna byakola.